Farida bamwogerera ku musajja oli yamufera kalisazi nakulaze nti alina omusajja tajja mukulaga kubanga embeera yagiyitamu kati agambe nazadde kati gwe gamba kale toluto balumutadde mu buteesi artificial insemination BMPSO bamuleetedde oluto bamulusonsekamu naye omwana erwadde erinnya twalirabye ayina taata we tajja mubalaga Juliana yazaala omwana we oli wemala okufa yazaala omwana we tajja mubalaga gweraga owuwo Farida silentire afunye olubuto wa social media wa mu butala wa mu kamera talutaddeeyo abaamaalo baleipi lubuto lwebala kuvaayo bulungi luli myezi 3 na postinga ngalinga azaalira kabaka ebintu ebimu obireka kubanga olubuto olukula ludda mu maaso oba tujja ddulaba olubuto lukyusiza leipi lumukyusiza ne Farida teyakyuse nnyo in fact nze Farida azadde n'oli abadde wali nga tali lubuto nze ngenda ne Nakawere Nakawere yandabikidde bulungi si bubi so Farida nakaziwe amatukuyoza okubanga wazadde bulungi wasumulukuse bulungi kusinzira ku myaka gy'olina changu nnyo okufuna toleta nnyo kya myaka omuntu omukulu ayisibwa bubi omuntu omuto ennyo n'omukulu ennyo bayisibwa bubi nnyo mu kuzaala kale Farida mukulu naye oyongerako nnyo n'omukulu ennyo bayisibwa bubi mu kuzaala taweza myaka 4 jesi yakula bulungi nga olabeera ono abadde yamuddirira ono yakola ku life guard Kalibala omubalira myaka 4 Kalibala mukulu ku Farida ali wano plus aleka akwata n'ataano yo Kalibala enjawulo tugirabye kati wakati wa rape eyabalaga olubuto ku Farida nakaziwe atabalaga lubuto anti ku social media si buli muntu nti akwagaliza social media eringa kooti buli wolaga omusajjawo nga batandika okukwogerera ate buli womulaga nga nina nyini y'omutuufu avaayo kubanga togenda kusanga musajja gwogenda funa nga talinayo relationship gy'alimu naye baagala nambadde musibako Bulunoke Bulunoke tutagirangako Bulunoke si wa Farida ekyo kituufu nkimanyi Bulunoke just mukwa lwaki kati lumbadde mumufuula anze mbere kikyogerangako Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Nkujukiza gwe mungi atulaba nti tuli ku Farukwan Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe nnungi za class ziliko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwan Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.
Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Ndine Bukenya Media nga twakava mu lunaku lw'abakozi Labor Day. Sibaba umudde naawe. Ati press conference. Mpozi ya press conference ya Jajja Ichuli Ismail Access. Twongera obakowola ng'ennaku z'omwezi 5 lunaku lwa Sunday. Tugenda kubeera mu mupiira gw'okujjukira Ismail Access Jajja Ichuli. So mu nteekateeka zonna eziriwo woba olina engeri gy'ozeenyigiramu kubira Bukenya Media. Namba y'essimu eri ki? Eri 0779 Ismail Access alisigala ajjukirwa ekiseera kyonna. Kyagale kigaane. Njagala okubuuza ku bantu ab'enjawulo nga mu kifaananyi mwaliwo Nyeri Isma nga nakati mukyaliwo. Ye mugagga Miss Kigundu nakati akyaliwo nnyo era y'omu ku baasoose okujja nga Bukenya waakyogera. Speaker kiri kitya owa Parliament? Speaker twamugezezaako mutuukirira eriyo omuyambi we naye tetunnabafunayo feedback. Temunnafuna feedback. Abantu abakulu we batosobola mutuukako direct. Baba bize oyita mu Yesu okutuuka ku Katonda. Baba bize nze era sikyanyiyigira muntu nga simutuuseeko. Naye bwe nfuna opportunity nga mmulengera ate awo nennemererwa nga naye alabye omusajja agezezaako naye babirako olukomera awomba n'obuzibu naawe kubanze kati bodyguard wo takola wonnengeredde obwenyi ofuna bulungi so awo embeera n'obuzibu naye nga speaker tusobola n'okukkiriza embeera nti nalabye ku mawulire nti ne UK kyayiise obimanyiiko kisibo njagala kwogera ku nsonga ya Farid engeri gye yalaze maturity badde njagadde osooka oyiseewo ekya speaker mangu mangu. Speaker okumubaninga UK tekikola nnyo makulu. Kikola nnyo amakulu nga bagambye nti Bukenya Media nti oba bannayuganda mwenna okusinziira ku mpisa ze muyisizza kino bannayuganda mwenna tubabaanize okujja mu UK awo tukaaba. Naye era speaker omuntu ng'olina ssente ssebera ate kati atani oba oyagala kutambulako kyekugambidde ekyo amaze ebbanga ki nga tagendayo ayinza okuba alinayo zi bizinesi ze pozi g'alinayo bizinesi naye talina kiyita abantu abalina ssente they invest mu nsi ez'enjawulo ekisobola omuluma kumugaana nagenda Buyende na Bukeddeya ye kyekisinga omuluma kino tekiina bwe tekirina ekimulumira ssente zazirina nkugambye abantu abasinga okuluma bwe abantu abagamba nti tugenda kukola nti njagala gendeko UK nkole oluusi ne bamubona visa bangi nnyo boolaba bangi nnyo betulaba abagenda mu America ne UK ne baapulayinga asylum ne balwana okukomawo mu Uganda bayitira Kenya bayitira Tanzania okukomawo kitegeeza nti no Uganda bo bakyagala nnyo Uganda yesinga eri twagalayo ssente. Uganda esinga Bulaaya Uganda esingira ddala mu bintu ebimu omanyi kino ekintu tulina kibalansi nga tukyogerako olina omumanya wa weegisingira nti omuntu wabeera wano ewaka osobola survivingira ku ssente entono osobola okulaba ku mikwano gyo obulamu eno weather condition bwavu obututwala ne muntu aba alina ssente aba ayagalayo olina ssente zo. Naye baba ekintu kya speaker kifaanako omwavu atalina kirwadde kyonna ng'omugagga alina agalwadde agamubonyaabonya si bwe kiba ngende ba speaker ekyo tekyamulidde n'akamu era abantu bangi basanyuse ekisooka UKC efuga Uganda tetuwulirangako ku musango gwonna Uganda nti bawabidde speaker kate aba UK bamuvunaana batya omusango ng'omugezi okimanya nti ebisiyaga byayisa songaletedde obuzibu songa z'ebisiike Uganda tetuwabira UK si wali kooti ya ekitimba tekyaneetinze ye yekka bandi babadde ali muko n'abalala anti babuzeebuze mu abajega ddala tumugobyerwa amabaati geewamwe twabba gaabwe be baagatuwa okagabbe amabaati gava UK nti amabaati gaffe ge twaweereza Uganda tegaatuka gye twali tugasindise naye Bulaaya mulaba edduka tewalaba omukuumi omu ku babodyguard ba prime minister teyabulira enewa mu America ebbanga eriyisaawo anti ye mwavu minisita lwaki si yabulirayo ye mwavu nkugamba ekitwagaza America Bungereza olaba tugenda Dubai wajjudde omusana
zona ne zikala ningo gama ngenze kunoonya sente kati ebulaya kyetwagala ekiri eki abawalabu bajja ke Uganda bagamba bannage n'ensi Katonda yabawaaki ekiseera zino teri abeera bweru ffe tubeera bweru ne tukola bye twagala eva essi ensi tebeeranga kawunti nno yeeyagaza ne bulaaya beesabika muno mu muziro omuyitirivu n'owuliranga bonna batintima butintimu ekiro bateekako ziwooma so munnange so speaker wakati mu mbeera bisiike byebyo naye olwokuba nti yabiyisa kati bamukola ki bamulwanyisiza naye ze mmanyi ye ng'omuntu kati yamanyi wa bwe kyamutadde ye yagamba pozi nga bamuganya genda mu kyalo kyewabwe Bukedeya byonna bikyali byamawulire nakwogeramu naye ekyo kati tukirabira awo bwe tudda mu byensinga okwagala obwolokosaako naye byobufuzi ebyo njagala nnyo biraba mu kaseera kali nga tugenda mu kulonda ate ekirala mukaabye ennyo mu ababirimu ennyo mulina abantu bemukolya tebabasasula kakati lujja waabwe mba mbyagazaaki kambeere mu byamasanyu ate ekintu kitambule bwentuukidde wano Farida Nakazibwe yabalaze maturity surprisingly mwenna mwalabye mawulire nti nzadde abamu badde mumanyi alina ku kyeyo mbagamba ali Canada Farida totandika ebya Juliana era Bruno ke yagambye agenda kujaguliza weeks 3 wayimba yakayimba bwazina Bruno okuzaala we yagambye ndoza badde kirabanga Farida badde yange yakoma kubanga kati Farida bali abana bazizzaako bayise emyaka egiwere 15 mutoyinza okuloza nti yakoma Farida akyali nawe kyoba kyogera ku mukazi akuze ate oyinza okuloza nti yakoma kubanga kali ebbanga linene lwaki abadde tazaala no ate kati temusukka kigaba tabadde na musajja temusukka abantu babeera ne buli muntu yeetegeka abadde ali bize ku mirimu gya abadde talina ssente goza lwaki yazadde ng'amaze kulekulira ku mulimu yali tayagala kwerabisa omukazi akeera ku makya programu yali akola ya ku makya yali tayagala kwerabisa mayi Farida ye muntu eyali agendedde ku nkola yaba social media ti buli wofuna omusajja mu mulise nyoko ye mulise omusajja we Dubai oli yali asikali nga mulimbye nti dokita yayisibwa bubi nnyo kwanga omusajja yajoga Farida omusajja asikali akuuma talina na muntu akuuma na kino kigundi kino ekikebera ekikebera kyalina kyokka n'akola sente za myaka 10 n'amuluma n'amugamba ndi dokita naye kirungi ne Farida ekyakyogera nti yeyo ebimu ku bintu yasobola okwogera mu bulamu bwe tafunangayo kugezesebwa ng'okwo ogenda kizuula nti omusajja yakwebaseeko asikali webuwarabu ogenda kizuula nti omusajja yakwebaseeko kanaabe nokane moloka siye azooleza wali kino bewasula ye yakwebaseeko ninga olweggulo ayambalako obulungi nogamba bannanga aleka bamukuba manager kusula motors ate nakola kakonga tayambadde nakwambala nawe nokwata ka video nogamba nange nino wange nimuyimba n'obuyimba buli obusuuta teriko yasoma teriko andi kati kukweka omusajja paka kati era buli muntu amubanja musajja tajja mubalaka bayizawe buli muntu lwaki mulina interest ey'okumanya omusajja ate abantu baagala kulaba Farida balina ekiti kye bamutwaliramu n'omusajja oli yamulimba yamwetegekera nagamba ono wa bbeeyi musajja nasalawo omusala gwa myaka 10 gufe naye baagala nambadde musibako Brunoke Brunoke tutagirangako Brunoke si wa Farida ekyo kituufu nkimanyi Brunoke just mukwa lwaki kati lumbadde mumufuula anze yes kikyogerangako boyfriend just Brunoke yes smart weya yegwo mulimu gwa mutwe kati engeri gyekiri nti mulimu gwa mutwe ng'ate alinono tebalaba baawe kati abantu ne bakirireetinga ne bagamba Brunoke yandibanga yayisayo lubulwa gundi wani kyokka ate ekisinga okwewunyisa kati bwe yazadde tebamuleeta mu kifaananyi Brunoke si ye taata w'omwana era tayagalanangako bali bamukwano just a friend bamukwano bakwatagana just kumuyambako yali amuyambagako ku baana nga oli agenze ku TV Brunoke yabasigaza kati nze nkubuulira era mubadde mumanyi tino yamwagala nze nkubuulira ebituufu abadde akola gwakola ki wali emabega wali ng'akyakola ku TV Brunoke alina babadde ki nze nkuwa bwino
so kati Farida tayinza kuddamu kukola nsobi eyo nawe olaba Juliana ne Farida nze nkuyoza n'omwana wa Juliana yennyini tamulagangako mu bantu olaba Baaka tumulaba mabega nkono apaka tutebereza ati omutwe gw'omwana wa Juliana gwafaanana mutwe gwani kati ate no bali muwanze simanyi bwe guli b'omunene olibulirirawo owana wa Bukenya nado kintu kigenda kwononeka kwaba ati mwayingiremu n'abaana abavubuka nga uno bize nateete omuntu averi neyetimba ku mwana wo n'amwesibako in fact kati ndoza nga tuyigira mu kyawuninwaji Farida obalage omusajja talina kumulaga abasiru tabalina kusiriwaza kitegera buli walaga omusajja bamudiscuss sajja ayinza okugirawo mu ovulo nga tayambadde essaati kyonna kikiri gwaba yasiima aŋŋamba bino kati ekyabizi kyawere tetutegedde kituufu si yenanyine mwana era naye ono abadde muyimbi buyimbi kati yagenze nakyo abayonoona lwakitegedde nga abagezi okitegeera yabadde ayagala promotinga music watenga n'okuyimba kwa mulema amaze mu bwapukambing emyaka 10 aya ngamba yakayimbira omwezi gumu yayimba dda bwe yayimba ebimba n'agamba n'alusiba ku bugingo nti yalumulemesa okuyitawo tolumanyi byamabegeri byamabega nti bugingo yagenze mu UCC ne balubaninga nabali olimba tebalumanyi naddumanya oli yalina ebigendererwa bye so Farida nakaziwe amatukuyozayoza okubanga wazadde bulungi wasumulukuse bulungi kusinzira ku myaka gy'olina kyangu nnyo okufuna toleeta nnyo kyamyaka omuntu omukulu ayisibwa bubi omuntu omuto ennyo n'omukulu ennyo bayisibwa bubi nnyo mu kuzaala kale Farida mukulu naye oyongerako nnyo n'omukulu ennyo bayisibwa bubi mu kuzaala taweza myaka 4 Farida jesi yakula bulungi nga olabeera ono abadde yamuddirira ono yakola ku life guard Kalibala omumalira myaka 4 Kalibala mukulu ku Farida ali wano plus aleka akwata n'ataano yo Kalibala nimo omuntu nako mu face omulabako mukazi mulungi mugamba muto mfunya 2.9 asinga bangi nnyo abasatu oyo Kalibala okunyirira Farida yinga naturally mulungi kati tosobola kumanya nti akaddiye ninga je mukulu tunulira abaana bayazaala abakulu bobo tunulirako bokka neze njagadde timing mwe yaddizaako anti ofuna omusajja bali bakuze ofuna omusajja nga yayagala mwana ng'ate olaba alina obusobozi buli kimu nga otamumuwa omufiirwa nagamba kanzaalira omusajja muweyo akaanaawo alla naleeta kati baleka banoonyereza omwana emyaka ng'egi nga buli kanaku beegatta naye nga tutafuna lubuto paka alla we yagenze bagenda okukebera nga teyagenze mu nsonga bajjayo buno obukebera babusonsekayo babulaba nga buzze bubiri ne bakuba obululu mu nju naye Farida lwaki gwe buli muntu wabeera anoonya ansa y'ebibuuzo bino bingi bye mwebuuza bwe yasuulawo omulimu nga teryamugobye ndowooza kati bategedde lwaki omulimu yagulekawo kino kiddamu kiri kivulabeera NTV eri mu kubonaabona replacement efuuse replacement eya Farida naye Ruth Kalibala yabadde akikubye bulungi Farida yali alina engeri gyakikwatamu Farida yali wanjawulo naye bafunye n'omwana omulala omukyala awo omuzanyi w'ebina firimu biki ebyo balese n'omulala naye agezeeko bugezaako bugeza agezeeko teri kizibu nga ku replacinga muntu nga yali w'amaanyi kave mu gavumenti President Museveni najjawo ono nagamba nti nzijeewo ono yali mu Kampala bamuyitaani ngani mumani memba yali owe Kampala Jennifer Musisi kati agamba bannange bankomeo Jennifer Musisi naye mba nswadde buli replacement gyaleeta ebeebu ebulaabulamuko yali wa mifumbi nga wa kibuli ninga obamanyi nti abantu abakola obulungi ate be bakube wa president kati okuzzaawo Farida nakazi kweni TV ya mwasuze mutya sikyamo nalabako ono Hajati Atima ngagamba abantu bamuvumanga n'omuvumanga atudde mu show ya Farida ngate yesi replacement ne just tuli awo linga taliwo ngabalaba bibazo okulaba sibi ebyo buli muntu abeera nga yechuli kyetwadde twogerako mu video affe wedde techuli tadisibwawo ali bilala nnyo talina programu gyakola nti yino gyakola ku TV yate banaleeta omulala laba gundi ya Ibrahim Mukasa bwe yavaawo paka kati era walobanga waliwo akayuga
bwe wabona ono ayinza okikuba oluvannyuma ebiddawo tebyenkana tebyenkanankana kati Farida yakuba ekintu kye alina eddoboozi lirya mpolampola mukakkamu atogera okulaba gwe baleese kakati nina ekintu kyesitayagala kubuusa maaso era ekikola amakulu mu lwaki tulina okwogera ku nsonga eno kwe kuba nti Farida Silentire afunye olubuto wa social media wa mu butaala wa mu kamera talutaddeeyo abaamaalo baleipi lubuto lulabala kuvaayo bulungi luli myezi 3 n'apositinga ng'alinga azaalira kabaka ebintu ebimu obireka kubanga olubuto olukula ludda mu maaso oba tujja ddulaba nese kutujjisa nnyo na lubuto wekuba ebifaananyi ayogerereko n'ebigambo alutulaze n'ayogererako n'ebigambo alinga agamba nti kyagenda okukola tiwali mulala yali akikoze mwamwogerera nnyo bakubisa bikolwa bayogera Farida bamwogerera ku musajja oli yamufera kalisazi nakulaze nti alina omusajja tajja mukulaga kubanga embeera yagiyitamu kati agambe nazadde kati gwe gamba kale olubuto balumutaddemu buteesi artificial insemination byempiso bamuleetedde olubuto bamulusonsekamu naye omwana erwadde erinnya twalirabye ayina taata we tajja mubalaga Juliana yazaala omwana we oli wemala okufa yazaala omwana we tajja mubalaga gweraga owuwo gwayagala laga ki owuwo kubanga buli abamwogerera bona bonna balina abaana ffenna ababoogerera tulina abakazi niye wali balabyeko buli muntu ayogerera Farida tiraga taata w'omwana bona balaga bataata b'abaana baabwe kati omuntu mumuleke alivinge her life kubanga ebintu yabiyitamu n'amanya embeera endi nno yamukomyayo Farida kyali twali maanyi nnyo okukomawo ku social media okukomawo ku TV okwogera ng'omusajja bamaze okukizuula nti omusajja yali asikaana naye n'akyeyogerera bwali buvumu nnyo kandi eyo nalina kubanga okwekaza nti gweokyogedde kiyitewo kiveewo agalo kiyimba kati nganze wenajja neŋŋamba nze pulezidenti w'ab'emitwe eminene kati gweonvuma omutwe omunene oba tolina kyokoze nze neeyise ne mukulu waawe kiba tekyakola amawulire tekyalina kati Farida n'abeerayo Silentire lweyipiye n'alaga ate naye n'amala olubalaga ate era ne mumwogerera waliwo akavidiyo akankwatako ennyo n'aba lweyipi bambe nga omulaba lumukyusiza atandise okufaanana n'omukyala gwe bataabanga buyambi w'entebe onatiimu simaye atiimu ntali mufaanana batandise okufaanana nnyindo nazirebe nga zigenda zifaananamu n'amatama gagezi gati olubuto lukyusiza leyipi lumukyusiza ngera embuto ezikola abakazi abalala zibakyusa ne Farida teyakyuse nnyo nze Farida azadde n'oli abadde wali nga tali lubuto nze ngenda ne Nakawere Nakawere yandabikidde bulungi simubi nakyagedde ne ku TV ndize ebyaddala Nakawere yandabikidde bulungi abamubazaala n'ogamba nti nno abadde kabina tabadde lubuto ng'omuntu azaalo ng'abadde n'olubuto n'akabina ne kaggwerako ddala n'abanga wa ngatambula yeesindiseemu ate ne Farida yazadde nene asigadde omubiri gwe kwegula ettama kweri kala kweri kazalabika bulungi naawe kankikubuuze ku Farida toyinza kumpa ono nze manjagala oli Nakawere ate Allah namunzirizayo ku myaka nga 2 emabega ate ye Farida omutuufu ate obuzibu bwenkulinako ku Farida kiteeka mu myaka nza nkufunamu nimbiddewa maanyi nnyo nageza muzayo emabega Farida ow'emyaka 2 emabega ati mulimu abantu bangi nnyo abali mu media ng'emabega twabalabako Lydia Jasmine yali aliika kale saa zino si mukazi gwe bagamba nti bannange n'ekikwatako David Lutalo abakazi bamukaayanira ku stage bulajja okuyimba omukazi asobola okujja ne bbaawe ku show n'alinya stage ng'ageza okufuwa David Lutalo n'atuuka mu maaso wali n'awenga n'atandika okukwatirira David Lutalo naye bamuleetere kafaananyi ka David Lutalo weeruweeru n'omwana n'obukenya kati obyetaagisa Diana Nabatanzi fa ku kyendi nga Diana Nabatanzi toyinza kukkiriza nti kale essaawa zino Lwasa gwali mukaayanira nti bannange omukazi oyo mwagala
Bukenya gwe wemanyi wali ofaanana. Hanze saakyuka nnyo. Fenna naawe tebakyuka nnyo. Ebifaananyi byange gye biri ku Facebook saakyuka nnyo. Gwe tutunuulira Lydia Jasmine yana Nabatanzi otunuulire ne David Rutalo. Mama ngemba za mugwamu. Abantu bate bannafuna ssente naye bafunamu ssente bikyukamu. Tuliye bagamba nga nti no Bobi Wine emimwaje gyabula. Nti Bobi Wine weli yakalane okuyima nga bagamba ayina emimwa eminene. Katamendi gyabula. Tebamulongoosangako mbeera yakyuka. Kasente kajja mu nsawo ekizigo neyesiga ekituufu n'alya kyayagala mu budde obutuufu anti omuntu omwavu ye muntu ateetuusako kyayagala mu budde obwo. N'oyo yokulya ku nnyama ate n'ogira ku Saturday. Nga wagiyoyeza leero. So oli ate waayo y'omugagga akiriira waawo. N'ekibumba bakireeterako. Okugambe omuntu ekikufuula nti ndo kati watereera. Kyo kintu ky'oyagala mu bwonge ekyo kisaawe n'okifunirawo. Tya niguno mwaka kangende Makka. N'otandika kusonda. N'ogenderawo e Makka. Bulamu buba bukyuse Zanzibar. Bulamu buba bwa ddala awo. Motoka eno hali akawundo kanzirekoko mu benzi naye n'ogirekawo n'oleeta ne formatic. Byonna bibiri ne zibaawo. Kati eyo standard y'abagagga ddala kati muno naffe abaavu. N'oyo ye ekyokulya ebizigo biweesiiga tonna bafuna ssente sabbuuni wa bbulu n'akolawo. So tubeere nnyo mu mbeera nti n'obeera mu lugoye lumu wiiki nnamba. Ku mbeera gy'ogamba eyo kyova nti tekinyuma nnyo okujjukiza muntu gy'avudde. Ate omuntu atajjukira gy'avudde aba musiru kubanga ayinza okwegayalirira n'addayo. Emabega n'oddayo mu mbeera eyo. Mu mbeera eri embi. Nze buli wanzijukira oyo Jose oyo wuuyo. Jose sigo wangamba amanti no oyo Jose yagamba ye buli wajjukira embeera ey'emabega. Ndojo zoma nti yali mutono. Yali mutono nnyo ng'alabika bubi kati ageze tamali muliriti akabina keeyongedde kaalinga mukazi. Byonna olubuto tagaba ssente kyatasinga okukola kwe kugaba ssente nti aziwa omuwala. Yagamba buli waba agenda okuwa omukazi n'ajjukira embeera gye yava. N'agamba bwe nsiri wala nimpa omukazi ono ssente nyinza okuddayo mu mbeera eri. Jose atuleke. Bwe kiri. Awo omukazi omuwaayokko. Tagaba. Mulungi nnyo wano. Naye nga tagabye. Atawanya baana ba. Ate era basigala bamukubira essimu. Kubanga services zaagaba kizibu nnyo tozifuna awalala. Si ka service abaana kyakyuka. Ate abakazi bo basiru. Gwe kale gwe ne abakazi bo basiru. Kyakyuka nga tulimu okuteekamu. Baagala byonna abayo ne lujja wa ssente. Bitaliimu ssente. Abayo lujja wa ssente kati nze ndi wa ddakiika 2 olwo banjagalako ki ssente. Kye kyakutuukako. Nzi kyekyo kati nange kye nayagala kyekyo. Kyoteeka mu mutima nze sifiirawo. Kyovola emyaka gye ndimu abakazi benjagadde sirina siriimu. Tofiirawo. Mwe bufiirawo n'osokola eno n'okwata sayidi eno simu weegolole kati kutama ebyo. Sirimu ayita omusosonkoleyo. Sirimu talina wayinza kunsanga. Talina wayinza kunsanga pozi nga bamunkubye mu musaayi. Kubanga nze mba ntandika ate ne mmaliriza. Nze nagendako mulungi ne ngamba nendeka ebisumuluzo wa parking ne mugambe mpakingire emmotoka yiyi. Bamanyi zipakinga zibikako ennamba. Ate n'okulaba kyatitikagina parking ate okulaba tenzize. Nze nagamba omusajja baba mumye. Weekubye oba? Baba mumye oba bigenze bubi. Namugamba ate kimala. Kiwedde. Nze nenkuwa ssente n'onoonya ba Jose. Abalwawo. Abalwawo. Tujja baziika enkya nga ffe tukyali balamu bagamba bannya. Nze nondebaka ku mulwadde era sirwala. Owaye enjawulo tugirabye kati wakati wa rape eyabalaga olubuto ku Farida Nakazibe ate abalaga olubuto. Anti ku social media si buli muntu nti akwagaliza. Social media eringa kooti. Buli wolaga omusajjawo nga batandika okukwogerera. Ate buli womulaga nga ne nannyini y'omutuufu avaayo kubanga togenda kusanga musajja gw'ogenda kufuna nga talinayo relationship gy'alimu. Kiba kizibu. Omusajja yenna agenda okukola n'essaawa zino aba alina relationship gy'alimu kati gwe buli w'omulaga oli nga avaayo. Okitegedde bulungi. Kati abantu abamu y'ensonga lwaki bakola ki? Baleka ebifaananyi ebyo mu ggalale. Nagamba social media eringa kooti. Gwe buli kyoteekayo bajja kikomentinga. Abakujajingirawo. Bajja kikomentinga ku buli kyoteekayo bajja kikomentingako. Laba akasajja ke. Akasajja nkamanyi. Naye tulabe n'omulimu. Singa rape yakuuma ekyama kye. Rape yali yakalaga omusajja oyo pa ow'entebe n'asitula ow'omu Amerika n'asitula ow'eri n'asitula oyo musajja wa
ate nga bituufu tebakulya ebinusu byali bituufu byonna naye nga era tolina womunenyeza kuba munnange muntu wa kumutimbagana andi ati kati wekwekemu owagundi omumanyi ate olusuba otabyogera yakolanga Zahara Toto baawo omumanyi aliwa ono yafunira olubuto Anatalia omumanyi namulaba ku mbaga kati Zahara Toto yagenda tutulagana ekisodde kye oli mukazi serebu olabika bulungi ofunye omusajja mu Nigeria akulimbye mbu alina ssente gwekubiza ebifaananyi olaze abantu mbuoyo kintu kikyolaga mu baana ebintu ebimu abantu abamu beetaaga kusikulirako eyo bbali bazwe balwana yali stanti tiyali sitanti nga tomukazi yawogananga nga olinaga nga olyagera oluzungu nti leave me baby no leave me baby nega mwana omulungi ennyo akaabira ekiziko abo abasajja omujjayo mu galale yeetaga nga akuwadde ne ssente nnyingi nnyo n'ogamba kati sikyalina kyenfiirwa musajja ku ssente zampadde kamulage ekijja kijje ng'akyusizza obulamu bwo okubujja mu 20% n'abukuba mu 80 n'omusajja talina kyeyakuwadde ne tannabala kugulira poloti tannaba kuzimbira nnyumba oli mu midiya oli kukawala kalungi abasajja bakyakwagala ng'olaka ezzike nti ono gwe musajja wange gwenjagala ebintu bimu bakwekeko eno media tetujja ffe kuseka busesifa olulageri zike enkyanga netukola interview kubanga ffe munnaye wano tuba tukola tusaasire nze ate awo wembererawo ne rape abatuwadde ku byokkola naye maamababeera batukwese maama tunaakola ki gweoli mu kukola yali mu depression ekituufu kyo tuli mu kukola ffe yali mu depression yebyereetera gwegamba otya omukazi eyazaala odda mu musajja gweyagala omwana omwana oyo mumundeetere ate kibi ki ekikirimu omukazi ayagala okubaako nomwana si gwe wamuzaala amanyi atya empisa ze but all in all kyemanyi nti wadde mujasiganga mumujajinga ne byonna byabalaze itse win gyali byonna mwamwogerera ku musajja nsobodde omufunamu olubuto bagenda kuzaala ezzadde eddungi era tumwagaliza byonna tumusabira mirembe myerere asumulukuke bulungi naye kati kino kituwadde balance eri omukyala ali mu butaala nga gwe ebyo tebinatuuka ku mutendera gwa rape oba ogwa Farida kati rape omusajja ne baawukana n'omusajja oyo gwaddemu okufuna atayinza obutamulaga ayize ayinza okuba nga nabatanzi nti nabatanzi wali tetugamba amanyanga gundi ani yazadde ono Farida nti nga we yakitukubye naye yali mala kuyiga ne Juliana omwana we yalinga muki mumawulire eri yafa bwe yazaala n'ayiga kitegeeza we give rape chance and others ababadde kabuvubuka kabaddeereza kamusumbuwa ndio yali tafunaga ku musajja webweru oba musajja bayinamu ku ssente yali afunanga bano bajeze baffe eno zanagamba na excitement ebeerawo naddala omuntu nga asanyuse mu America azze okulya obulamu e Dubai ndio zanalabanga kyamaanyi omuntu okuva mu America ajja e Dubai okulya obulamu anti bamukwanira ku emusiriki boti cruise ndio nalabanga kyamaanyi namulagirawo ensi kwolwo byonna n'agamba twala so byebo baganda bange ebiriwo betuyinza okubanga tukoonako Bukenya tondaga video zo sizeetaaga manyi kimu nti wali abasajja abasoomozebwa n'okuweta ekkoona ati ng'omukono gwaweta guti kwambalanda weya bwe kyolabanga ekizibu kyekireeta omusajja okuweta ekkoona oba bamunyiga bubi andaweya atani akunyiga gwani yakunyiga kubanga omuntu naaweta ekkoona andaweya yeewesa ekkoona naye omukazi oza yaba alabye nti omuntu awese era kati oyo musajja omukazi abeera bwati oyo musajja kati omusajja tasobola kukwata mukazi ebyaddala biri nti nkuze kutuuka wano naye sirangako ku solide ekyamye ekijja kijje sigojjayo bwoti njikulage aze namutumako nawe abeerera kyaliwo yakyama tamanyira nakumanyira nawe alinga alina ebisubi yakyamye alinga alina nakyenkakasa vidiyo eno enda kuddamu njetegereze bulungi kuliko n'akannya kesikempiso omanyi lwaki cumi gwemanyi kali saidi ya kkono wano Bukenya akatulika empiso cumi gwemanyi wallahi biraitalahi mbadde sisuubira cumi nga yennyini katambyako era ngenda kuddamu fokasinga nnyo ku face kuba vidiyo yajja emirundi ebiri
nenga focus yonne badde ku solide yakyamye kati nze bingi byendabye nga yeye bingi byendabye first njirabe na luvannyuma kuliko ekituli ky'empiso zino ze baagemanga edda so nereeta ekituli muli waliyo obuwunga naye musajja kyeyalwaki mu video tebugira mu basajja musajja yakakutte ezo 10 yali atamidde ekinnuma mu video tebugira mu basajja kyokka kyekinnuma banjagala baleete video ng'omusajja alabika face bagireete face nga yaani yerujja tukonfaminge ojjukirako munamawulire omu sigenda mwogera omutegedde omusajja yagirako nga yekasumaali kalasi ekyo ne buli omu n'amanya era atambula nga yeyambudde kati mukano bakiitinze 10 kyekinnuma omusajja ono aba alina okugiramu mubaanamu abawala omuntu wakwata akatambi kakasa nti naawe omukwata akatambi wakulabisa mulabise ensi bwega ku Sande nga tuvudde okulaba omupiira ogwa Uchuli nga tumaze osamba omupiira okunyumirwa ffenna ba tiktokers tugende tuwagire 10 owasodde yakyamye ate ye bayiye nyini musajja owasodde yakyamye alina okufunayo omusajja omulala atamuzza mu nteeko kubanga bamukozega side edge bamukoze side ya kono bajja kuba balaba birala ekituluma nze kinuma kikino oyo ani ali mu video gwe mba njagala omusajja aswale n'omukazi aswale era side emu kubanga video kakwatibwa musajja ye yakakwata bwa naye abawala balaba abasinga nkijja ku experience kube mmanyi abakimanyi nti bamukwata video abakimanyi nti bamukwata video ngoga stola ko bajjamwe tukwita okujjamu enku omusajja ngo ali wansi kati n'abanga ali ku bibye y'omukazi ne yeekolako kati omusajja yabadde ajjeemu enku kati ng'ali ku simu alinga ali ku tikitoko kati oli 10 yenga tolaba bera 10 yeekolako ebivaayo bwabizaayo era omukono gwa 10 guno gwamaze okugwa nga gumuluma okufa obedda nga guli busy wazaayo kubanga ino obedda obedda tobirabira neze kyenalabye tonyomanga muntu kati yajjeemu enku 10 mu kwambala empale ng'abasajja mukazi wansi mukazi no ayinamu nakiri ekyagundi ekyannakankaka nakirabye kibena nabyetegereza muwala wange gwe okenya va ku muwala tujja kwekuba yaba nabeddira enjo muwala wange va ku muwala wange ate mwabato obutambi omubuta alina bolu yobuyo jango mpesa mu mishoni batene yuji nzire kumulama kubanga zisime njo kumalona kunanjogera ku muwala wange jangu zolwa jangu wano zolwa kubanga sabu mission ko bakalabyeko mumanyinze byesitamanyi obanka kulage yani eya 10 nga mukwano gwange akati kitegeze muwala wange ali mukunkubira nakanka mubogeddeko naye atankubira omwana lwaki omulabwe nekitumi naye alinamu oluyovuyovu ngero tuule wali jangu sokolindeko njagala bagoba wano olw'ensonga saagala mu nvuga speed olunaku sijja lumalako ate nga njogera ku buvidiyo bamuno bwava okundaga wano omanyi buvidiyo bufuuse vidiyo kikyo kale bakyala bammwe babeeramwe ono yalemala ki ono nera bagamba obulema si buteesobola saagala nnyo mu kiyitirize ono yenyini zolo kikyolaba era omala otujjeko ono ali wansi y'ekumi zolo amala okwanalize ono omulema yaani kenya yange soko ogijjeko ogizzeko ng'okomyewo gwe nogijjeko bujja switch wali on ne off wano jakoteeko off kanetegereze bulungi ono gwenda baye 10 bamumpeereza naye singeri gye siraba firimu zino nange sibiraba era njagala mmwe bye mulaba bye muŋŋamba amma ye 10 teetaaga kwetegereza nga sinamwetegereza bulungi ono 10 ddala naye katusooke wamma ggwe sooka ombuulire kyekireetera omuntu okuweta ati ekkoona
buba buno bedda Bwanda weyo buno bwasooka buno ebyaddala busi bulungi obwo bagira bwabanga empale z'abakazi obwo jukira tekaba na space ate omuntu gyako mukula agenda akyuka okitegedde kati abasajja mu bwesonyiwe kyevula bubaleetera ddala obuzibu ate jukira omuntu yenna akakyama amamera jukira bazadde baffe bebaguliranga abantu ababuuka ne batabugula kyovula beera tebali bwe batyo bagolokofu era bo batambula bulungi nnyo mu straight line so akakyama amamera wokamenyeka maye bokagolola oba ogenda kukamenya bumenya kati abo bakyama amamera akaleke ajukira kasobola okukyuka si kyangu sitaliyo singa babukyusa nkya singa abantu babugolola dda kuba basinga okubeera mu mbeera bweto be bangi ekyo manyi wookebakira kagoloko si kyangu wali okebagomanyengeri nokebakiro manyi kyobaako ntebereza ya budde eyo paati ekyasinza okuba delicate nzibu nnyo tebagiyunga tebagiyiyiza tebagikola ki era yekyasinza okutya naye nebaza abakyala nga abami mubakutte bulungi wakati mu mbeera era abakazi bagumiikiriza n'agamba nti bagumira bingi abakazi boolaba abo bazira nnyo betaaga emidaali buli mwaka President Museveni alibadde nga abawaayo omudaali buli mukyala ng'omukyala kuba abakyala bakyasinza okugumiikiriza embeera kati nekino ekyatuuse okitegeera kyonna kiraga buzira bw'abakyala ne cumi yennyini kuguma bugumi mugumiikiriza naye ne cumi naye ate era n'amulumbi era olina okuba kuba cumi yeyita anko cumi gozakyaba yeyita anko kati naye amanyi wa watambulira era amanyi enkola gyakolamu ebintu akuba cumi kyali wange omugendako mpola ate era kubanga bwe twazirwana era nga bumanyi mu gete eno biki nga tulwanyisa embeera so twogere ku kivulu kye ennaku z'omwezi 5 cumi banaye mujje muwagire cumi omanyi abantu abatobye ennyo okutuuka watuuka n'agamba abantu ne bategeera nti oyo alina kyasobola okukola si kyangu era ffe tumanyi okunoonya erinnya okulifuna abantu bakutegeere nekyokola naki kyosobola okubeera abantu okukkiririzaamu si kyangu so bwabanga ataddeyo ekivulwa ne tujje tuwagire 10 naye kenyini ina okubaayo sesinekeniza tulina okubaayo mu ngeri yonna esoboka ey'okumunaku kasubi era naddala abantu b'e Makindye banaye mujje muwagire 10 mumulabyeko mu byonna ng'abigezaako bikola abaddeko MC abaddeko dansa akoze buli kimu komedi amukoze kwegamba buli kimu akikoze aturayinzeeko era TikTok ate owakabi so tujje tuwagire kyali wange oyo 10 mujje anko 10 tujje tumuwagire mpozi ne programu ene egenda ku Sande era tiimu ya Solar Motors egenda kujja esambe bubaka bulungi nnyo obwo manyi ebintu bino tubyogera naye byakuyigirako nnyo njagala mukikirize mu kigaane tujja kusigala nga tubyogera naye amakulu ga byonna todda mugaba naye Bukenya bannaye ayogedde ayasama funamu ekyokuyiga beerako kyoyiga woba mama abaana ng'olina okucankana kofunye beerako kyopiikinga nti omusajja osobola omumwerekereza olw'okuba nti abaana abakutte bulungi ku nsonga ya Rape ne Farida Nakazibwe lwaki tubaleese na babiri kwe kuba nti omuntu osobola ofumitiza n'ogamba nti ekinkolera kulabisaamu ekinkolera kusigala nga ndi sayire eyalaga olubuto byayiseemu mubize mubirabi n'ataalulaze abadde mirembe yateri amugamba nako kigambo na kimu bano bali no balwanirira nedda mu kifo tutumanyi lwaki ekifo bakitwala tulowooza nti bayawumula bumuzi kumbe ye abadde yakyuzinga kati bwe tulaba embaga temwewuunya infact nembaga awo njiraba naye obutabaawo lwaki Bukenya yogere byatoka ndaba embaga ya Farida Nakazibwe ku kyenalabye eyinza obutabaawo nga olabe ya Juliana tojja giraba ya Farida ozo butajiraba ande embaga teba musajja w'omu kati omusajja abo abasajja abo balina bakazi baabwe abalala bajja buzze no ne bakola emikolo ne baddayo eri engeri gy'otanalaba ku musajja w'ono ow'omwana nagezaamu posti bintu bisoboka bannannyini bavaayo bisobokera ddala namupostinga bwati mama gundi obirabye bawo mulabye olugambo olutambula olumanyaawo baba musiru naye naavaayo mu kamera nze kukyendayo nga Farida alanga engoye zino ez'emikolo asaanamu embaga kati kuba ate banaye yanze nakawere bamuwoowa kyolina okumanya ye bamuwoowa zompa Farida nakawere sikubanja kirala kati abafunye musajja nga wa myaka ng'emeka Farida si myaka nga 5 45 kwata lwaki kale tuteebereza abafunye musajja wa myaka emeka era mugenda sigala kunteebereza yammwe ey'obudde kati tukubaganyamu ebirowoozo ng'osuubira abafunye musajja wa myaka ng'emeka ku kifaananyi kye
sinzira ku Farida iguru zayinza okuba abadde mbukibuuzizza ggwe nina kyenjagala okuwa anti ze Farida mulaba akyali muto kitegeeza kyasobola okufuna omusajja ow'emyaka 4 emyaka 5 niro ne waba omusajja oyo gwasuubira ow'emyaka 5 osuubira okubanga abadde talina musajja mukazi ayinza obba baayawula kubanga ennaku zino abakazi b'ennaku zino nadde musiraamu takyagala muzzaako tumubuulira bya kuluhaani kyo kyakyukamu ne waba muto bannange oba ekyo kyabasabula tebyagala muzzaako ebyo bamugamba mwe ate kuluhaani tebaagala kulya kigambo babeere ewa nnyoko tebaagala kibuli egamba banna nti abo bakole ewa nnyoko byakoma ku nnyoko Kenya abantu bagale tuli kusula moto zo tusinza entubutikira ensi yonna bajje bagule emmotoka empya n'enkadde tuba mutulaba omanyirawo nti tukoledde kusula motors wane ekibujja kusala amalodi mujje muguguliye ku mmotoka aseka sula si mubi bakola nabo si babi awantu waliwo bano basimanyanga kyakubye anyakudde ayiseemu agenze mu kyalo bonna baliwo bakyala n'abaami bakozi bajja kunoonyaamu bakola ebintu ebyobuvunaanyizibwa mujje kusula motors mwefunira emmotoka mu mbeera emu oba endala eno Subaru eno mmotoka kikaki Subaru okay mmotoka nyingi ebika byonna Benzi Subaru amusomere namba yange abaagala okuyita mu namba y'essimu musomere eri 0779212144 bwagala okujja direct osobola okujja ku junction ya Salama Road opposite Africa Oil wansi wa kalenda awo okay Yesura Motors kale amujja kutweyongeza ne Bukenya Media mu videos endala ezenjawulo naye nga tulinawo ne special episode ey'okujjukira Isma All Access oyinza okubanga obadde togirayo mu time gye tugipublishinze so nkugamba ku mukutu guno gwennyini tandika ogisaakinga nsaakinge olabe ate era ensonga lwaki tukoze ne background yeeno sajja wuuyo Isma All Access tusuubira Lubega byonna mannyage alisigala ajjukirwa erifa abaamuliraana nammwe abaamulabako nti omusajja bwongo yabuteerangamu ddala kali kasajja kayiiya so olunaku olw'Essande tuli ku Henry Sports Center Kabalagala mujje Kabalagala bambi tunyumire mutufuna akaseera akalungi saawa 7 mpaka saawa 12 Kabalagala tuli mu kunyumirwa bunyumizi Kabalagala mu junction ng'okomawo abayimbi we bali tulina abayimbi tiimu z'abayimbi bonna bajja kubeerawo ba blogger bonna tubayina mu Uganda zakkiriza okusamba omupiira ba TikToker gye bali mugenda kuba mulaba omupiira abalala nga bazina music agenda kuba waali buli kimu kiri set wekiri naye ate nga tukyetaagamuko ku buyambi bwammwe mmwe abali wiringi okukola ki okutuwa obuyambi kale bawe namba y'essimu 0779 21 oba ofuna direct Bukenya Media nze lujja ne Bukenya Media tukome wano olunaku olwaleero ebisinga ku ebyo bitasobodde kwogerako ne video endala ziri nyingi Katonda wanaba kyatuwadde obulamu inshallah tujja kubanga atera tukomawo tumira ku musajja wange ono alongose ebyuma kusula motors bamuyita Kinobe kubuzizaako mu ngeri y'enjawulo webale kubeera okuyoyota bidduka ndoza Kinobe wava wano n'emmotoka asobola okutomeza ate omukazi nagambye kali akawungeza oyinza n'okumanya nti nayoza mmotoka nenga yakekyenyi anti munyirivu ate yalina ku ki sula esasula akawungeza oyinza okumanya nti nayoza mmotoka ekikulu kiba agenda nanyonyola nkyera w'omulabira nogamba nagudde mu kibwa ng'omubuuza eri gye wagiddemu eriwa gatagirabako anti ntunda nnyo nvugamu lumulumuuze ekibeera awo kale Katonda batukuumire baganda baffe mwebale tulaba muzaamu nnyo amaanyi amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba nti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina kapasite okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.